Leero ku Lugonvu'S show. Abantu basaba nnyo basomesa ku nsonga ezibaleetera dysfunctioning. Dysfunctioning. Okubanga ddala abali ebweru. Bwe butamalako oba obutakolerako ddala. Dysfunction kwe kubanga okola naye oli mulwadde tomalaako bulungi. Kubanga ba mirundi esatu. Mulimu atambula tatuuka ku expectation ye. Because dysfunction, erectile dysfunction kyonga kitegeeza failure to keep or maintain an erection. Oyinza okuba golowooza omalako naye ng'oli mulwadde. Olemereddwa okukuuma oba okufuna okusituka. Waliwo ng'oli tasitukirako ddala. Waliwo okulemererwa oyinza okusituka naye n'olemererwa okukuuma n'ogenda eddakiika emu. Be bayita bakantoloseeko. Kati ako bakantoloseeko. Kati mulimu atafunirako ddala. He has failed to get an erection. Nalaba baby azze mwana muto yetemye speya mutaka n'agaana. Wangi. Lindirira